okola obusungu nekuzo nalokoka nagera ne bansabira nengamba mukama nkoyo okuyomba mukama nfusa musajja mukulu mukama abaana bange bandaba nera munyiza nzisalisira kyedeguya ayima sira kyenjeguya mu bulamu mukoze ka federation mission yamu ya promotingira mu mwana wamwe kibala mukireta idea kyasuze kigaba obusente kimpita nsayininge buchairman research tugenda kuwa budget ya milioni 405 ogendeke nzengene Nigeria nasoma wa aima na nasomako nze research njimanyi temwanimba limba kumpa kafo kubagadya ki federation yamu public lemekukivuma temwanimba kafo mwembwa mwe nabasaba kaka foka mwe nasoma ko wa research gobonda ba muna Uganda tena soba research and development temwa nimba limba kunimbira limbira kawo mwali munimba limba mumpita muumba tutu mumpita zondo mumpita chutu nunu ndasoma chi mujali nyali yange mu federation byamwe federation entufu bweri jandi jegatako federation aliba ine kigendo kya bana Uganda dijegatako ate gwabite kisinkuoninga bazira ko bakwadde okutoku protea woli kubanga bana basajja bagala kutta bana bagwa muzizi kwa project y'omwana bagenda kola buli kimu kye basobola batuudise befula batuyamba befula batulimirirwa kumbe bagala kuyisa omwana ayimba jagenda jafuko mu Tanzania njafuke momboze mu Uganda njafuka masigi ndi mwavu sina kyenina njafuka kusula ku street ayima mamuza munatufukisanga busente bwa mubu abisirani buchamane muba ne muba n'abalema mwabba omugo gwa buchamani kasajja katukaleri kalajana kama sikini nze Bajjo zina soko babuka era ne basoko bakolera ka abeni alemu ne manya nti muli ba user muli ba umba tutu muli ba tole muli ba siru muli bagwagwa katikamba wemmere yamwe bagwagwa mwe ali ne bana Uganda bwe munagana okwebereramu nga mumunambya kusindika gannyo zino zivampa yazigenda kubalya ziba malewo kubanga musindika nyaga nnyo muri mabala muli mukwegadanga muri maloji mwegadanga muri vitamivu mumala kuwala jina malwa muloza muri comfortable bana abasajja babbe gwanga kati nze kigenda okunzisa gana kusayininga bampisa ku protea nengano genda bampise ku protea mungeneteke ko mukono ngo wali search nengana pandisa resignation letter yange njitaddeyo sijali member wa federation ogo abite kisori musajja mukulu olwani denchuka chuka obadde wanchuka chuka boboli mugezi va mugantu ago ogenda kubona abona ekikolimo kigende ku mwala wo mutogo wa Kazara kigende ku muganda we Masaka kigende ku mulamba gwatewe kabohwe kubanga bana abasajja tebalina plan etereza music industry ya Uganda batwagala kukanya Bobby Wine bamaide fear to create another Bobby Wine that's why bali bakola federation baso ogonza fe ba promoter ngabalo uzafa basobola gicyankalanya baba marogonza ba promoter ne badda ku bayimbi kati ebimbi byo byalokinga naye ata abayimbi abasinga bagano jega tako tuliko madio kutubegerako tuliko madio kusabiriza tuliko madio kufuke momboze abayimbi temumanyi manyi gamwe ba promoter temumanyi manyi gamwe sale musale bajara batirawo kati ngabe musayinizo obumbi obutano bajara bawo obumbi butano 12 ngamulowoza nti muli ba amanyi obwo busente bufumuka kenda berinya lya Bajjo mu federation kyonna federation jendi yingira bweri bange likusaidia abana Uganda bweri bange likusaidia abanaku bweri bange genda kugobera agenda bweri banga siya sale musale bweri banga ya muna Uganda bweri bange genda kutereza music industry bweri bange zene proposal ngegamba tugenda kutereza endongo bwetu ne bwete ndijingira naye ayima Muhoozi ayima Balaam ayima Sarayima nedokoli nebyolo binnuma mpuli amawuge gonna gazimbye mpuli obusungu nsobola okutuga omuntu kati nefu abaganda twakolomirwa tetwagala kwebegerako tetwagala buyinza tuli momboze tuliko kikolimo batuloga emizimu jagana okufuga tulina kusabiriza tulina kuba basiru tulina kuba basiru ddala abasiru beta ki project okupromotinga mutabanyi waabwe netwekyembula esinga wano mu Buganda